ate mukimanye nti gavumenti ya NRM gavumenti weri ate eri gulugulu ate ina amaanyi ate tujja balabirira. Saba Minisita Robinah Nabbanja bwe yasuubiza abaali bakoseddwa okuyiguluka kwa kasasiro ekiteezi ngono yategeeza nga gavumenti bwe yali yabakanyedda n'okubalirira ebintu bya buli ssekinnoomu esobole okumanya omuwendo gw'ensimbi ogugenda okuliyirirwa buli muntu eyali akoseddwa. Era bwenjogerera Chief Government Valiwa ajja kubeera wano ku makya. Mwe abakoseddwa be bagambye eringi wano muveewo tubaze 200 meters tugiyise buffer zone oba security zone. Gavumenti yanokulayo abantu ba mirundi ena abalina okuliyirirwa okuli abo kasasiro be yabikkira ennyumba, abayononerwa ennyumba n'ebintu ebirala mu kukola ekkubo erituusa kalakita ku kasasiro, abalina ennyumba ezaalumbibwa amazzi agakulukuta okuva mu kasasiro, kw'ossa abo abalina ennyumba mu buwanvu obutawera mita 2 okuva ku kasasiro oba bayita abali mu buffer zone. Gavumenti yategeeza nti ekyokuliyira abantu bano kyali kyakukolwa mu bwangu ddala kubanga obulamu bwabwe bwali mu matigga. Okwongera okukakasa bino, abantu abaalina okuliyirirwa bateekebwa mu nkambi ey'ekiseera eyateekebwa ku kisaawe ky'essomero lya Kiteezi Church of Uganda Primary School nga gavumenti bw'ekola ku nteekateeka z'okubaliyirira. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi 2 gavumenti yaggalawo enkambi eno era buli maka ne gaweebwa obukadde bw'ensimbi za wano 2 zibayambeko okugira nga bafuna we beewogoma, kyokka ne basuubizibwa nti obukadde 2 buno we bunaggweerawo nga ne gavumenti efunye ensimbi ez'okubaliyirira basobole okusengukira mu bifo eby'enkalakkalira. Ku procedure ya gavumenti badde bagamba the whole process evaluation ku meeting etubadde no esooka etwala banga at least 4-5 months. Ne bagamba nedda sisobola kukkiriza tintutwale ebbanga eyo byonna okola ki compensation. Naye ensonga za miliyoni 2 gye bakuwadde eva ku office ya Prime Minister ne ku mmere eyo oli kulaba nti abantu baveeyo ku tent, ku nsiri, ku nkuba. Oluvannyuma lw'omwaka mulamba bano nga balinda, abamu ku baakosebwa batubuulidde nti amaaso baasigala bagatadde ku masimu gaabwe nga balindirira okufuna akasimu waakiri akababuuza ku muwendo gw'ebintu bye baafiirwa nga buteerere. Naye ate bo bagamba tutuukayo eri mu office bagamba nti baabalirira. Obalirira ati omuntu okitegedde ennyumba teriiwo, tewali kiriwo, tomwebuuzizzaako, jangu ombuuzeeko ng'osonze mu nnyumba yange wano wendi oŋŋambe ennyumba yo yali etya, kugambe kwaliko kino mwalimu kino nazimbisa buloka bwe ziti. Obukadde 2 obwabaweebwa wayitambale ne bubaggwako okkakkana nga balandiroodi abaali babapangisa ennyumba batandise okubagobaganya. Saawa eno tuli mu bupangisa abantu abaali bazimbye ennyumba zaabwe nga tumanyi nti kati tumaliriza ekyokuzimba ekyo kiwedde. Eno embeera sifa abagyeteekamu. Site kanso bakanyanga kuyiwa bisasiro bino nga batumbiiza buli lunaku batumbiiza. Ffe waneeno kasasiro twamusookawo. Ng'embeera ebazibiridde, abo balina amayumba okumpi ne kasasiro oba mu buffer zone tebalina kyakuzzaako okuggyako okuddayo mu nnyumba zaabwe. Nange kennyini nasooka kupangisaako ng'ekintu kino nkitidde. Naye natuuka ekiseera nendaba nga n'akasente kengenda okupangisa ennyumba ya landlord nga sizirina nenvaayo. Emyezi 3 bwe gyawera nenvaayo nenkomawo nenzira mu kayumba kange. Baba amayumba agaasanirawo ddala ne gye buli eno abamu bakyabudamizibwa baŋŋanda na mikwano ate abalala ennaku y'obupangisa baginyumya bagiddiŋŋana. N'abaana kati tebasoma webali ate nze bansuza busuza. Nze omuntu eyali yeekolera ebyange bansuza nafuuka masikini. N'essaawa eno nze ndi mu kasingo ruumu kale kye twabanga ekirungi ekiriwo nti famire kale yo teriiwo wakati ndi bwa namunigina. Wabula bano batubuulidde nti mpawo ofiisi gye batatuuseemu nga bagoberera ensonga y'okubaliyirira. Kituufu yakajja mu bukulembeze tomunenya nnyo kiri awo, naye ate ensonga ezo nazimanyiiko kuba tumutuukiridde emirundi egiwera 6 twatuukayo nze abakulembeze twagenda ne tuuka mu gundi mu ofiisi ye okitegedde ne tubeerako awo ne batutwalako ne tugendako newa Meeya Erias Lukwago. Meeya Erias Lukwago n'atugamba nti tujja kukola ki, tujja kuddayo tumukole ki, tumulabe. Bano
bagezaako n'okutwala ensonga zaabwe w'omukulembeze w'eggwanga bwe yali agenyiwaddeko mu disitulikiti y'e Wakiso omwezi oguwedde. Tomubeera ne wasiwasi yonna nze ntudde wano njogera kigambo kyange kubanga mmanyi pulezidenti wa ggwanga ali ku nsonga zino. Tomulooza nti ebintu bya simanyi KCC yokka agenda kukola oba ani agenda kutwala bbanga, nedda. Mazima kyanzija enviiri ku mutwe nga ffenna essuubi lyali mu Pulezidenti Museveni kuba atambudde awantu wangi, n'alambula ab'embizi, n'alambula ab'enkoko, n'alambula abaggeto, n'alambula buli naye nga wonna agenda abawa. Ffe ne mutatuwadde chance eyogera, twaliwo awo twawanika emikono naye nga teri wadde muntu asobola kulonda nti jangu oyogere. Twawanika obupapula tute mu bbanga, siryerabirawo ofiisi awo gwe twalaba n'agamba obupapula mbuleete ngenda butuusibwa pulezidenti. Ebipande ebimu ne babitujjako n'okubituusa tebabituusaayo, twagenda okukola pulezidenti ng'amaze okukola ki okugenda. Teffe abakulembera ekitundu kino tetwamanyisibwako mu kukyala kwani kwa pulezidenti mu kitundu kyaffe kubanga yadde tetuli ku ludda lwe naye twaligenze ne tumuteekako ne tumugamba ssebo abatuuze baffe baafa ate ekyabatta bulagajavu bwa gavumenti. Wabula n'omuntu omutuufu alina okubaliyirira bakyamutankana. Kuba kakati bagenda ne batuwawulamu nti ate bano bagenda kusasula Prime Minister, ate bali bagenda kusasula KCC. KCC nga yegamba teyina busobozi bwa ssente, bw'otuukayo ate tebannatuweereza ssente kuva mu gavumenti. Omwavu wakufa mu nsi muno. Bano batuuse n'okutandika okwevuma abakulembeze baabwe be bagamba nti tebakoze kimala mu kugoberera ensonga zaabwe. Kwegamba ebintu bino bubiri nti bya vulugu. Bonna buli omu ayogera bibye. Buli omu ayogera bibye. Ebintu bino nti bibuzaabuza gavumenti eno simanyi oba lwaki abantu bano tebasobola kwogera kintu kimu. Otutuke wa Idi nayogera kirala, wa Road Mayor nayogera kirala, ne wa RDC nayogera kirala, tekisoboka. Kitulaga nti tulinga abatali bannayuganda, kitulaga ne mu nsi muno nti omuntu omwavu agenda kusigala nga mwavu ddala bagenda kutunulya bagagga. Olunaku olw'enkya lindirira tukulaga okusika omuguwa okuli wakati w'abakulu mu KCCA ne ofiisi ya Ssaabaminisita ku nsimbi ezirina okuliyirira abakosebwa enjega, so nga waliwo n'abaafuna ensimbi z'okubaliyirira naye nga tebamanyi ngeri bintu byabwe gye byabalirirwamu. Tugamba mukyala Nabbanja twagala kumanya ssente ezo zaalagawo. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.